And the winner for Best Female Artist East South North Africa is Spice Diana. Dana, chuka mweno ngo kwasa we need that to see the face. Dana, abana bagalize ebintu out there okulaba ebasula ti bisano omuntu alina omutima omugumu. What I know abantu abakola ekintu they are not paid to do this job. Kwagala kwa Katonda n'omutima gwabwe okusalawo dedicating obulamu bwabwe eri abaana bano. So mwebale nnyo the brothers n'abavubuka abato bendabye wano the guys bandi badde obulamu bali ku TikTok kuba social media like him, but they chose to come here ne baservinga abaana bano. Thank you so much. Era nsaba take on that spirit kubanga obulamu bwaddala wano webuli byonna tubikola naye remember there is heaven, there is life after this. So thank you so much once again Mr. Pascal and all the brothers of this place. If you want to reach out to these kids, but it's not going to be the last time. I want to come back. Dormitories they need mattresses, they need mosquito nets, they need bed covers. So to lugendo lungi luwanvu. So nabasobodde okukwatiraangako, I'll be very happy because this is something I'd love to continue doing for the good of the community. Kyempuliramu emirembe ate nkimanyi nti ne Mukama bino byayagala. So kyonna kyoba osobodde okufuna, remember a giving heart ifuna nnyo. So let's be together, tutambulire wamu, twekwatireko. Thank you so much. Mulungi era njagala okwebaza Katonda nti tuli wano olunaku olwaleero nga tuli balamu, kyekisinga obukulu ate obulamu bw'eri Katonda. Njagala okwebaza buli omu yenna atambudde nange olunaku olwaleero, media personalities, kubanga ebiseera ebisinga amaloboozi ge tulina gatuyambibwako abantu nga mwe aba media. Era nga bwe tuzze wano njagala okubasaba take this message out there for the good of these children. Era saba yenna ali alaba vidiyo eno otuukirire abaana bano. Bayinza obutabeera bano naye mu community yo, kubanga nze ndowooza ffe be balina bwe tutavaayo ne tubayamba ne tuba so tuveeyo tubayambe kubanga bwe tutabadduukirire teri ajja kubadduukirira. Nina moto yange egamba nti we rise by lifting each other. Buli bwe tukwatira awamu tugenda wala. N'olw'ensonga eyo nebaza kampani gye nkola nayo ya Lato. They have given me amata gano ge mulaba, baana be tuli mu baana bato. Era amata kintu kirungi nnyo for the kids. Bazzaamu amaanyi n'okubawa ebigimusa. Nebaza management yange, manager Roger, okubanga banzikirizaamu ng'enjagala okukola ne bankwatirako ekintu nga kino. So foundation yange Yakwaya Foundation, olunaku olwaleero nsazeewo nkikole under the foundation because kyekintu kyempuliramu emirembe. Byonna tubikola
naye ekintu ky'okuba n'obuntu kyekikulu era y'ensonga lwaki tubaawo nga tuli balamu. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. The Christmas yange ewedde because this is what matters. Nayagadde okukola for Christmas, celebrate it with these people because bangi nnyo babeewala babasindiikiriza naye ng'ate buli muntu ze ndowooza deserving okubeera omusanyufu era asaana obulamu. So mwebale nnyo mwenna abasazeewo okujja to celebrating Christmas olunaku olwaleero with these children era nnyongera okubasaba bambi reach out n'ekitono kyonna ky'okusobola to them or to the nearby bonna bakuli okumu. Thank you so much, Father. Ne home ey'omukisenyi ziri home bbiri, waliwo ey'omukisenyi n'eyawano. Ne tutukira ne management ne tutukira ba father ba brothers brother Bernard batukiriza okujja okukola omukolo guno. So sigenda kwogera bintu bingi. Madam Christiana Spice Diana ebintu obirabye. Organization nga zino abantu bazibusanya amaaso ate nga ziyamba abantu. Mulabye abaana bali bubi guno sigwe mulina kukolera emirundi mingi naye abaana bali bubi beetaaga obuyambi era we nabadde njogera ne bagaba ne buteeke mu diapers. Abaana abali wano obalaba ng'abantu bakulu oyinza okusanga oli wa myaka 19 naye ng'ategera nga myaka 7. So embeera eri wano ya njawulo nnyo. Tusaba bapatanazi ab'enjawulo nga tuyita muggwe bajje bayambe embeera si nnungi n'akatono ey'abaana bano. So bwe bugambo bwange obutono naye mbadde nsaba ka programu akadda Are you sure? kino njagala okwebaza Father okumpa omukisa guno Father Joseph Mwami Pasco ne ba brothers mwenna abali mu kifo kino abakoze omulimu gw'amaanyi okulaba nga babeezaawo abaana bano. Nasazeewo nzije Christmas yange ngiye nammwe kubanga mbaagala nnyo, mbadde nkirowoozaako era ndi musanyufu nti Mukama atusobozesezza tuyise mu bintu bingi nnyo omwaka guno naye okubanga tuli wano kitegeeza nti Mukama atwagala era nze engeri emu gye nandyagadde okubanga neebaza Mukama kyekintu kyensazeewo okukola olunaku olwaleero okujja celebratinga Christmas yange nammwe. Kyemmanyi ebintu ebisinga byonna tubikola naye tetwerabira Katonda yatubeezaawo yansobozesezza nze okubeera wano wendi okubeera nga nange nsobola okufuna akatono kenfunye nga nsobola n'okukagabirako omuntu omulala kubanga waliwo ebiseera we nali nga sisobola nange kwebeezaawo naye olwakisa kya Mukama wendeera nkyali mulamu era okwagala kwonna okusinga kuva eri Katonda. Once again njagala okwebaza mwenna abawaddeyo obulamu bwammwe okusobola okulabirira abaana bano. Mmanyi si kyangu, kizibu nnyo omuntu okwewaayo n'alabirira abantu nga bano, naye nze kyemmanyi nti nno byonna bye tukola ku nsi Mukama Katonda yajja otusasula era njagala okwebaza kyemukola. Njagala okwagaliza Christmas ennungi ennyo n'omwaka omujja gubeere ogw'essanyu era nga nnyongera okukoowoola Abannayuganda mwenna abali eyo nti mudduukirire abantu nga bano kubanga bwe tutabadduukirire teri agenda badduukirira. Bambi ekyo tukimanye tukikole nga tukijje ku mutima gwaffe kubanga nabo bantu badizaavinga okubeerawo, badizaavinga essanyu. Kyova olaba nze Christmas eyange ngambye kanzije celebratinge nabo kubanga nabo bantu nga ffe betaaga omukwano. So saba Mukama abakuume abateeremu obwangu mu buli kimu n'abakuuma abawe omukisa abawe basinga okwagala. Kannange mwebale nnyo, mwebalire ddala, mbagaliza Christmas ennungi.